batuletera abantu nga nange atali wa kitundu kiri nga ngenda mufunamu ggwanga ddamba. Akakiiko katudde ne kaveetinga ne katuwoona naye kati akakiiko katugambye nti yasinga bamukubye akalulu ono ajjidde ku independent yamukubye akalulu. Kitegeeza akakiiko kaalimu ebituli lw'abantu era oli bajja mulonda agambe simatidde olaba ne bino ebyabadde mugongo mulimu abagambye tebamatidde era ebigenda okukolebwa mu kiseera. Twagala wansa substance tonyumya gulawundi zo kati goyinza okumma Honorable Ssemujju Akalulu naye Ssekikube baabwe bamukubye. Ebyo byabwe bya bufuzi byabwe biri eyo biveemu. Okunga abantu ne bagenda ku migongo gy'abantu kyetaagisaamu nnyo ssente. Neera nabyo enkola yadda. Kusomoozebwa ki n'okwo kweyolekedde ng'etandise vetting process yayo ku bantu be banaaveetinga. Oba bambala kubanga luli baali yinza okubayita bakyakayiga kubanga baali ba novices ate nga bajjira mu period almost obudde buweddeyo nga tewali na budde bwakwetegereza. Yes. Akati akaseera kaakano kati tuleetera ow'ekiboggwe eno tujja mulya ng'emmere wabula nze kye nandisabye okubanga okwetegereza omutaliimu nguzi kubanga teri wantu watabeera nnyo nguzi yadde oli asobola okugamba gwakanga musana kakyota kwaki enguzi eveewo si nti aleese ettweddene nga tubadde tubalaba bali nti aleese miliyoni 2 onaleese miliyoni 10 oli asobola okuleeta mu mitwalo ago nga si ku gulawundi naye ng'alina obusobozi obukiikirira abantu. Togamba oli ayinza obeera ku gulawundi nga talina busobozi. Bangi naawe ku gulawundi gye bali nga talina busobozi. Ekintu ekisinga okumenya abantu baffe abalonda nti omuntu ayagalwa osobola okwagalwa naye nga talina busobozi. Bwagalwa baba bakwagala ki? Obuweereza kati ekyokulabirako nga mbaka parliament. Omubaka parliament ebintu ebibagaza ennyo ewansi si bye balina okukola. Kituufu. Naye ate kati ensi naye abantu be babaagalako kubeno waggulu tebalina bye bagenda kukola yeera. Kakati awo consciousness wegenda okuviirayo otujagala eviireyo nti olina abantu naye ne kali ka elementi k'okuteeseza eggwanga kabeemu. Yes. Tokoma ku kyakubeera n'abantu bokka. Okitegeera abantu beera nabo naye nga ogenda mu palamenti tokoma mu nkuubo tosumagira kubanga gwe tukwesize genda oteeseze. Kati abateeseza bafunyemu kyolowooza zikyotegeeza omukubaka okuba nti ateesa omuntu wa wansi embeera nga bwefaanana eya Uganda afunamu ati afunamu eggwanga lifunamu kati gweoyinza okumma Honorable Ssemujju Akalulu Ssemujju Nganda nze yinza obutakamu lwaki yakukiikirira ali ku gulawundi yo ewammwe yosibuka kiki ekikumanyisiza exactly. Oyinza okumma Joel Ssennyonyi Akalulu akiikirira wammwe abo be bantu be batyo twandibadde tukola ki? Oyinza okumma Honorable Nalukoola Akalulu naye akiikirira wammwe ali ku gulawundi yewammwe Betty Namboozi exactly. Kakati abantu n'olaba nga Honorable Sseggona naye Ssekikube baabwe bamukubye. Ebyo byabwe bya bufuzi byabwe biri eyo biveemu biyinza okunzaalira akabasa ekitegeera bya mmundu ate ffe tuli mumanyi ga kiga mmundu nakino ekirala naye tuli kuba n'abaveeti consciousness ebeerewo newankubadde oli alina abantu eno bamuyimba taata awo ssente n'ebintu ebifaanana naye ayinza okukoma kubba okubawa obuntu obusente obutonotono ate eno ffe abatali beeri wansi naye ng'oluusi twandiwagidde ekibiina ekyo ne tutamufuna mwana waggulu. So batuleetera abantu nga nange atali wa kitundu kiri nga ngenda mufunamu ggwanga ddamba. Matters of national conference.
nga nawo wa mugaso tagenda kukoma eri kuwaya ambulance eri ambulance ze sigenda gituulamu nange nyina omubaka wange naye agenda kungatta atya nange muganyulwemu ng'omukulembeze ow'ensi yonna wa Uganda namba kati awo abalonda kubanga bino si byagamba nti kusimba mugongo nga etwala byakamyufu kanakanyalemu awo wennyini wenjagala NRM yabadde n'obusobozi oba yasobodde kale regardless of ebyalumidde yasobodde okukondakitinga baziyita batya primaries nga si bya vetting olowooza n'oku ki ekigiremesezza okubanga ekoze bwetyo ekisooka njagala kusooka kwebaza NRM nti bwekiba kya demokulasiya etulaze nti demokulasiya waki oba oyagala oba toyagala byabaddemu emivuyo naye yatulaze nti demokulasiya yabaddewo okulonda si bakimemete naye yatulaze niwakubadde mwabaddemu ebyokusika omuguwa mundu biki naye abantu beerondedde eye yabiziza muki mu bantu kakati wano okusoomozebwa kugenda kubeera ku Nuupu ng'ababaka ebirala bagamba ono gwe mwaleese si yabadde n'amaanyi si gwe twayagadde kati byebyo bigenda kubeera eno bbalibbali tebigenda kujja ekifaananyi kya demokulasiya naye ate kasi ku kibuuzo kyange kyembuuzizza lwaki yo Nuupu teyakoze nga NRM batalina busobozi okunga abantu ne bagenda ku migongo gy'abantu kyetaagisaamu nnyo ssente neera nabo enkola yadda nkola yaddeyo mugongo kati kyogamba ate Nuupu talina ssente za bokisi obubokisi buti ez'okukuba akalulu n'ebokisi ng'ate ekyasonda busonzi zigenda okubayisa mu campaign okitegedde naye ate ebyokusimba mu mugongo byadda nze ŋŋamba Nuupu bandigambye nti tugenda kutandika nga bakoze vetting process ne bagamba nti ku ddaala ery'obwa MP tugenda kikondakitinga okumala wiiki emu mpozi babikole ng'ebyali e Kawempe North abantu musimbe mu mugongo nasimba mu mugongo guyinza ogenda n'osimba mu mugongo abantu beerondera omuntu gwe baagala oyo aveeyo tugambe emigongo nze sibikkiriza kati kyekyalemesezza Nuupu bana ebibiina ebirala tugambe si nkola yawe kale mulimu obwerufu naye nkola yaddamukko ereeta empalana okitegeera olina mikwano gyo ebiri bonna beesimbyewo ogenda wa oba akalulu okattebutsi era kwakujja kubeerako abantu abanagamba gundi nga bujje bamepeya nono naye teyakuwadde kalulu kegamba ebintu ng'ebyo okubyewala ate batunasalawo okugenda mu kabokisi Nuupu yinza obutaba na ssente zikubisa ate yinza butaba tolina busobozi oba ebibiina ebirala ebirivuganya gavumenti olaba taata abuliddwa kyali oli yagamba olaba zibuze eggwa asaba kati okitegeera eyinza obutaba nnyo na busobozi ate n'atadoputinga eri nkola ey'edda ey'emyaka gyaluli enkyamu kale kati kusomoozebwa ki Nuupu kweyolekedde ng'etandise vetting process yayo kuleeta ababaka babibogwe oba bakulembeze ababibogwe koba okusomoozebwa kuli awo nti mweyo enkola tuyinza okulabamu nga bavuddewa babayisizza eno wansi undercover byanguzi ate akati olaba nti enguzi owanguzi oba ki naye okusomoozebwa okuliwo abantu kubalaba nga balina omuntu gwe baleese ow'ekirugu okitegedde bajja kukuba ebituli mu vetting committee yaabwe okitegedde then mpozi nange okusomoozebwa okulala kwendabawo kwe kuba nti bannakibiina bagenda kutandika okweyuzaayuza nti oli bamu makaadi tugenda kulaba bajja ku independent n'emyalemu bazze anti kakati ekyo NRM erina obusobozi okukimanaginga kubanga erina ssente n'amaanyi naye Nuupu terina busobozi okukimanaginga kigikosa nti weesanga nga ekibiina kati nga NRM ndoza nakikugambako basobola okugamba ono tujja mumuteekako ssente tusobola n'umuteekako amaanyi
bw'aba nga atakkiriziganyizza na bivudde mu kibiina era ne bamuwangula. But Nuupu ofuna challenge ng'omuntu aze independent against candidate wammwe ng'alidde. Kizaayo gundi kyova okutugamba nti muba mwaleeta wa Kibuggwe oba okusinziira ku bantu si gwe baali baagula. Nti bwe mumuleeta kuba kaakati wano oli agamba banzibiddeeyo mu BNRM. Maybe abantu bampadde akalulu ne babaako engeri gye bakabba. Naye wano akakiiko kaatudde ne kavetinga ne katuwoona. Naye kati akakiiko kaatugambye nti yasinga bamukubye akalulu. Ono ajjidde ku independent yamukubye akalulu. Kitegeeza akakiiko kaalimu ebituli. Kati kigenda kuteeka akakiiko. Akakiiko era tekasobola kukola kyonna. Era mubeeramu omuntu bulijjo wa mululu. Ffe tuli ba mululu abantu. Era oli bajja mulonda agambe simatidde. Olaba ne bino ebyabadde mu Mugongo mulimu abagambye tebamatidde. Era ebigenda okukolebwa mu kiseera. Okitegedde? Eyo nature ya muntu. Neffe ng'abalabi. Oba oli ayogedde oba tayogedde gwe laba alina ensa. Okitegedde? Kale bamukube bukubi naye nga abantu abategeera obulungi ebyobufuzi bagamba oyo abadde yasaanidde. Gw'oba oba gwe FDC oba gwe DF oba gwani gweleeta ow'ensa. Abantu banayogera byabwe tosobola kugana abantu kwogera. Neggwe ng'omukulembeze yawandibwa bakuyita kuwandako eddusu. Katonda abawandako eddusu petannaba. Naye gwe nga gwe omukulembeze Katonda gwe yawandako eddusu. Kola Mukama kyakutumye. Leeta oyo gw'olabamu substance. Ffe twogere oba twogere tujja kumala tusirike. Abantu baali bagamba simanyi Wumalu Nalukoola yazze oyajja walabye bye yakola. Teri asobola kuddamu kati Wumalu manyi oba bangambye ayagala nagenda tagenda kuddamu kuvuganya ndoza ku MP. Wumalu Magala. Naye ng'abantu baali bagamba simanyi kugulawundi simanyi biki. Twagala wansa substance tonyumya gulawundi zo. Ndakwenda mu parliament tujja kuwulira. Zambali bulasi mukasa. Leka tulinde. Tujja kuzuka nga mu wiki mwana vetingira ba MP. Tujja kuba wantu kubaganya. Naye tunoonya ababaka abo. Tubaleete bonna buli constituency naddala wano mu Buganda. Tugamba nti abaagala wano waliwo gundi ne gundi. Ffe nga ffe tukole poole yaffe. Exactly. Ekyo kyogedde kiwedde kuyakita. Tukole poole yaffe nga twagamba wano twakola prediction yaffe. Twa poole yaffe tugamba Nalukoola. Si bya bubbi. Nga sina bya bubbi ffe twagamba Nalukoola. Bire byabeera mu Mansereko. Nzijukire. Tugamba ati Nalukoola yalina obusobozi awo kwabo. Era gwe baawa n'awangula. Ekituufu. Era gwenda beera yakyalina obusobozi awo. Akakubiddeyo nga tetunaba nagenda. Awo era yakyalinawo obusobozi. Ekisooka mugole tannakoowa. Kola. Mulimu abaakoowa. Ekituufu. Neeno mugole akyayagala okukola. Era n'obusobozi akola ki? Abulina. Kale obadde mulabi mulungi okuba gye twatandikidde. Omukulu nga bw'agambye tugenda gezaako okugobera tukuleetere constituencies ez'enjawulo n'ababaka abazeetaaga oba bazirwanira mu Nuupu. Tukulage ani asingako obusobozi oba ani asingako ngaffe kinaatulya bulya. Kale mubeere bulungi.